Leta microphone. Ebirowoozo by'abantu bayimbanga bano nga batunyumira nga basooka kuyiba mutuule. Y'ensonga lwaki be baakayimbira. Omutwe gumulumye. Ulira bayimbayimba eruddeyo. Ulira bayimbayimba ekibani kirunduke. Ulira bayimbayimba eruddeyo. Banyabo ulira kawoka maloboza matabule. Ulira bakayimbira dramatasi bayimba kale nosimbagiriza akatiko weerabireko. Bulira bwe tuyimba obugoma buvuga galabinga ziseka bagenyi n'abalabi ng'engalo bakuba ng'enduulu zivuga nga basanyuka. Twabeereyo neyo gy'ola bw'otuwulira nga tuyimba nosonga sikulwanga weesubya. Bakayimbira dramatasi bakayimbira. Twamulibwawo emitima gyonna twagala kimu kuyimba nakusanyusa nsi. Namugereka Tunda bwe yagereka bw'atyo. Buli eyazaalibwa yamuwa ekimusaanira naffe ekitone kye yatuwa kya bbeeyi nnyo okukozesa omukka obuuka okusanyusa abantu. Bw'otobaana mukka toya mmere n'olulimi lwekwata. Okwogera tosobola obanga siba oba mufu obufu bwajjo. Kakati laba omukka gweyampa bwe nguzanyisa nnyimbe. Bwe tubayimbira bwettifu obulungi twagala mugenderere nnyo bwe tukola ng'era n'ogamba nti obuwala bwalaluka so ng'ekigenderwa kya drama kyanjawulo olw'amaloboozi ntoro. Ani ali ebikwatako ebiryola byaffe naffe abalenzi ba dramatasi ffenna tuyimbisa busandiiko oyagala. Bakayimbira Nekagira ntandika kubanga obudde tulina okutuka. Ekisooka tuli basanyufu nnyo okuba nti tuzze bulungi bwe buti. Kino kyoto kyakuna kyakutaano. Tulina omukisa nti tulina abantu abangi ennyo obutujja okubanjulira be mutamanyi abatutwala mu industry, aba union, abaki bonna bwe bali wano. Hajji Ashraf simwogere tusanyuse nnyo okulaba. Sam Bagenda n'abalala bonna. Amanya gange nze Hajji Abemchiri Nkaaga. For those who are coming here for the first time, oba bazze wano mulundi gwa mu gusooka, twagamba nti tukole ekyoto kino tuddemu twetunulemu tutunule awapya. Industry eno mwena abagirimu both eya film neya stage erina bingi byeyiseemu. Ne tutuula ne tulowooza nti ffe nnyini ffe tulina okwenoonyeza eddagala lyennyini eritujja we tuli. We thought we would need to repurpose, change direction. We can't continue doing the same thing the same way, getting the same results, and then tusigala ku kintu kyekimu. Ffe tulowooza tweyongera okujja wano tujja kusharinga ebirowoozo n'okumanya
toyanzege kusaawa eno yennyini tugenda kufunayo obubaka bumpimpi chap okuva mu National Culture Forum. All right, tuyanza nnyo Pro Emma Carlos. Bakadde bange Uncle Abe, Uncle Ashraf awo nyini wengine otandikira. Zenno mwana wattu nasomera wano ku Bat Valley okuva mu 1986 paka 1993 ku P7. Mbe muzaala ne yansiza. Kati eno theater nga bagiyita Theatre Extresia. Uncle Sam, the mighty dollar, oh mighty dollar, you see the people fighting for the dollar everywhere. Omuzanyo gwasi okunyumira wano yali eyo mighty dollar ne Land Friends. Zenno njagala nnyo art naye nga tesiri artist ndi business artist. I bring the aspect of business into the art. Anja kuva waggulu nga nzugumiza Akwashiraf kyayogedde ne muto wange Kim Expialiwa. Kino theater nze wemba nali mu primary nga ntoloka ku ssomero okulaba theater which was Theatre Extresia, Riverside, Pride Theatre. Uncle BK musanyo eyo sound endako ne twinga ku TikTok oli the passion yange ya art yatalikira mu theater omukulu oyo nali mwagala nnyo oyagala nnyo kusiga pali ku stage. Mama Mariam Dagire change nawe kimanyi Uncle Abe wabeeranga mukambwe nnyo ku stage characters zo zewakuwanga. Uncle John Simanyo bawaali namwagala nnyo influence my sense of style. Omuvubuka omulungi anyirira Casanova so nzengera bawa well kati Emma Carlos ndi wano. I'm 45 years. During my primary, that's primary and secondary, senior 1 to senior 4 nali njagala theater nga ntoloka. For instance, when Bat Valley naberanga n'ensawo nateekamu t-shirt munda mu nsawo kati ng'otuuka n'oggyako ya uniform n'oteekako t-shirt ogenda ku Riverside because bati bakala abantu kuyingira n'olaba omuzannyo. Lwaki kati wembeera nga ndi wendi sikyasobola kujja ku Bat Valley oba ku Laponita okulaba omuzannyo? Ekiyinza okukola ba Emma Carlos nga 10 abali eyo bakomewo mu theater byebyo kiri byabadde ayogerako ne Uncle Ashraf kati tubanoonye we bali tuba attracting. Theater Bat Valley ekyali nga Theatre Extresia yabeeranga luli Uncle Sam ojjukira nga muteekamu enzikiza era okutandika man, it was so entertaining. Kati nze ngenda kwogera nga fani wa theater edda then tunoonyewo means of how to attract abo bonna bakola ki bakomewo mu theater. But for me theater shaped my passion for art era nkyebaliza nga nva waggulu obubaka obuva ku National Culture Forum ne government ne private sector. Uncle Bata chairman wange agenda byogerako naye nga nze wendi offering expertise especially okuleta aspect ya marketing into what? Into theater. I can because Uncle Abe nina ekintu kyenzijukira era wano ku Bat Valley olunaku nategeera nti Kalifa hit nze amitu management olunaku watukubira essimu twete tunawa kumanya kino binakonda ndabirawo ekitangaza kiyiseewo twatestingana no ku stage ne wati watutwala egundi ekitende so kati ebintu ebyo awo nategeera tukiregera nti no kwazo nganye ebimwe byogera oganye ebimwe byogera awo nategeera n'okutegeera nti no tapu. Anyway, that's it. Mpere omukisa okuwanjula Uncle Charles bato bange balabyeko production manager UNCC Andrew Sebagala, Gerald for film, Ronnie, Joan oliwa walone kasaizi kanga kabadde mu script ensembayo enda fune namba yako naye kati ekyoto okuba buli yako ebifa music eri ewalala ekyoto is very good for Nakatemba. Abantu ba music naddala ba audio producers tukira bebakuba engoma nabo bakozeemu omulimu mama balina ekintu kye bayita UG Sounds kitambula bulungi nnyo singa okwogera ne Renex olwaleero nga balina $3.7 bakati tugenda kulinda government bagala kola state of the art music studio mastering anokukola ki so kati zino private initiatives wetuzigatta zonna tuzireta ku National Culture Forum netulaga government factors okutambula fekka
nga tutunulira abafaani baffe products tetulina ne market nze jatandikirawo ekyoto is a very good initiative. Gerard nabaddeko ne Gerard owa film tutandise okukola ekintu kye bayita music and film creating synergies. Kino mu nsi ezaakola music ne film bitambulira wamu ne lwaki film okitegedde so kati bwe tugatta ekyoto UG music for music ne tulina ne film and music synergies obu platform obu campaign kujja ku elevating a sector yaffe. So kantwala omukisa guno okwanjula chairman wange Uncle Charles Batambuze encyclopedia sector eno ababuulire enteekateeka eza gavumenti eziriwo in terms of policy, capitalization and infrastructure. Thank you very much. Yes, tugenda maaso tweyanza tumwogereko engalo. Good evening. Evening, sir. badde ngamba temwagenda mu UPE. Yeah, njagala kutandikira ku point eya Bujju Wathiongo eyatuvudde ku maaso. I don't know whether most of you remember nti Bujju Wathiongo yawandika omuzannyo gwe bayita The Black Hermit. Uganda yafuna independence in 1962. Makerere organized that play at the National Theatre, and it is said in the records that it was the first full play in English written by an East Africa. In recognition of his contribution to art, Sabatu Yimiride, we recognize a moment of silence. When I was taking his sister, the Lord is good, and all the time. Mukama yebazibwe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ekyoto kino kyandibadde kyaka nga tekinyooka byanjawulo n'olwekyo wabaddewo obwedda kikola kyakiwujja kirina okusigala nga kyoka. The symbolism in the kyoto is that bajjajjaffe bwe baatugunjuliranga ku kyoto ekyo. The symbolism of the fire. Ngenda kutandika na Mwami Kibuuka. Katemba ono kyatukoze gye tuvudde eyo. Lumu twali tugenze ne Bakampala Dramaters bakayimbira eyo Kinoni. Nga nze nsingamu obuto. Naye tuli ku ssomero. Kati bwe nkomawo the next day. Ngenda ku ssomero mu class twali tusoma ndowooza lesson yali economics. Bwe ntuuka nga bali mu kukola kigezo kyabwe. Bannakatemba tulimba nnyo. Mr. Mayanja yali amaze okugaba ekigezo. Mugamba mama wange yafudde nabadde ngenze kuziika. Kibuuka n'atulika n'aseka. Ali eri n'atulika n'aseka. Kati bonna baali mu kibiina ne beebuuza ono si ye mukwano gwe. Kati mama gwe yafudde kati yaseka. Kubanga omuntu gwe nalimbika mu 81 yali yafa mu 67. Katemba ebyo byatukozesa kubanga ne bwe namubika emirundi emeka yafa tajja kuvaayo kuŋŋamba mwana wange ombikira ki naye he laughed. Ebyokwogera tulina bingi nnyo ate nga bino bigenda bugenze mu maaso. Now, the next generation. Mulina ekintu kyonna kye mwegomba mu bulamu bwammwe mweno mu industry. Mulina abantu be mutunuulira. Abali eno n'abamu abali eno. Tujjukira omuntu gwe twasooka okulaba ng'azannya yekka naye ng'azannya muzannyo gwa mizimu, emizimu minyiivu. Aroma Sezibwa. Beni abadde ayogera ku Andrew Coz on the line. Aroma Sezibwa ku mizannyo gyonna gye twali tuzannya yajja n'aŋŋamba guli gwe mwoberera Andrew Coz ng'Ashraf ye mpolokomayo. Gwe muzannyo gwe mukyasinze okuzannya omulungi. Twaguzannya mu Lungereza. Beni weerabidde ne ba state players abaaliwo then nga tuzannya state game. Kati ffe buli wamu twagendanga ababazannya abaaliwo be twegombanga. Unfortunately, this generation
temwegomba, temutwegombye. And like it or not, the time will come nga balubu tekyayaka ng'eweddemu. Ffe bwe tuba tunyumya ku mirembe gy'aba Alex Mukulu, abo baaliwo dda. Alex Mukulu twamusangawo, tekulowooza nti waleero. Ba Christopher Mukiibi, ate abo bajja ndowooza before even omugava Endugwa. Kati abo badda, neffe twabawuliranga ne tubalabako, and we rubbed shoulders. Naye mmwe si kubanga nti mututya, mulowooza bakyali bano bwe tubayingiza mu bintu byaffe bajja kubba emizannyo gyaffe. Tetulina kye twegomba ku mizannyo gyammwe. Twagala muzannye mutusinge. That's what we want. Now, I'm talking this because I'm a professional teacher. Omusomesa yenna gy'afa yenkana kyasinga okwagala okulaba ng'omwana gw'asomesezza amusinga. Bwe mba njogera n'abantu mbagamba ti mu lulimi Oluganda nzekka nze naasomesezza abayizi ne bafuuka ba profesa mu lulimi Oluganda. Na kino kankitereeze baggayi. Amannya gange nze Joseph Mary Aloysius Matovu Joy Mundu weevugira, agamannya gali 6. Lwaki mungamba nti erinnya lyange? Where did you read? Mwasoma wa? Kati mwe bannakatemba kye mwerabidde nti you are the game changers. Njagala okubuuza generation eno, kiki kye mwali muzannye ne kikyusa embeera mu bantu? Mumanyi abasindika Kabaka okuwasa Sylvia Nagginda bali muzannyo ki? Buke bali mubbe. Abakungu abaavaamu ne baddawa mu lubiri ne bagamba Ssaabasajja okusinziira ku bakayimbira bye bazannya funa ki? Nagginda. And from then Ssaabasajja Kabaka n'atandika okutugoberera n'afuuka mukwano gwaffe nnyo nga bw'aba tazze mu pride atuma Kasero ali wakayisa otya ali gundi Kasolo wagambye Kasolo oyo yansobera amanya ge gonna ku ttaka Kasolo Diiki na kiki ekirala bakayimbira bazannye eki? Kati tulaba wano bwe mulaaja na ndimwagala tugende tubeere mu mpuuka muzannyeyo ki? Mulowooza bwe muba nga mukoze ebintu ddala ebyensa temusobola kusitula Ssaabasajja? Nze eyo gye nywera eddagala lyange eri ku Maldime bwe nagendayo natandika okutendeka abakazi abakulu abatasomangako ku Luzungu ne mbasomesa Oluzungu ne mbagamba ojja batwala mu maaso ga Ssaabasajja ne bagamba olwaloozi yaseera gwe kaakati wano oli tukyamukkiriza. Nabatwala okodi Kampala ne bazannyira Ssaabasajja omuzannyo mulamba ne mbagamba nja baleetera Nabageka. Naye ekyanneewuunyisa ku bakazi abo mu bukulu bwabwe abaali batoogera Luzungu okuddamu oyo Kristo abimanyi nga tebakyayagala kwogera Luganda nga bafuuse Bazungu kubanga baalina okwegomba ng'ate baagala. Kye mbagamba, look up at these guys, mubeegombe, mubeesembereze, muleme kugamba nti nno yajje mu bintu byaffe. Namufaane siraba nnyo mizannyo bayogedde ku oda kiragiro naye wazannya oda kiragiro Ssajja ggwe. Ne bulima oli akufaanana singa mugolose mwogerera abadde akyaliwo nandiganye mugana naye muzeeyi what really happened? Ng'ebisajja bifaanagana. Kati kitegeeza ndowooza gattagattamu ebisajja byaffe. N'olwekyo mikwano gyange olwaleero mbasaba kimu, muleme kutwesamba. Abaana b'ewaffe mbalabyeko wano ne nzijukira muto wange Mulindwa Muwonge yangamba njagala kujja mbalina naawo mbeereko ne mbajjako manyi kye yakola
n'aleeta gundi n'agiteeka wali ku social center n'asigalira ddala eno naye nga bye yeegomba biki bano baalaba abali eno kati bannamasaka bano banyiikiridde nnyo Mumbejja ssebo weebale nnyo okubeera nti abaana bano obawo omwagala banyiikivu nnyo bajje babeere mu kyokero kubanga bateekamu akasente ne bajja ate baagala nnyo ye tesobola okuddirawo ddala n'esinga n'eyaffe bwe yali ate muleme kutwalibwa nnyo ba stand up comedians mubeere n'olulimi olugunjufu ku lulimi lwaffe terwesittazanga ate ffe okwegomba okwaffe kwaviira bannange mwe temwegombangako nga mukyali bato obumotoka ne muyitamu eyo yange temubyegombangako where did you grow mwakulirawo tubadde tujja nga tuva ebyo tubadde tuva ne tutuuka awantu bena atugamba egyo twaziika Jimmy Katumba nembuuza Kibuuka nti kazi gwowo yali ani gwe Ssenkubu gwowo yali ani nga twabeesooka abakazi ba Ebonies abaali basinga okuyimba Ben yali wa Stella Nanteza ono ya video akuuma motoka nga wa Joy Nakimuli nga nze ndi wa Jane Kabuuza nga tubeegomba baffe awo nga tusobola n'okkuba ekikonde kiri katolobwama kye yali ayagala okuba ate nga batwagala nnyo kaakati mbeera ebungereza ng'ate Stella gyali mbimunyumiza naye Joy namwe baana kati ebyo nga mubikolo ekyennaku Stella tetwamuziikako naye Joy ndowooza gyali eri mu South Africa yakyaliwo Jane yagenda naye twegombanga twabaagalanga bw'oba tolina kyeweegomba toyinza kweyongerayo sikulimba gwe n'ogamba nze nina akange sitakange how do you compare yourself kaakati emyaka giyiseewo mmeka bukyanga tuzannya ndiwulira gundi aleese ekigo Carlos musanyo abakulu webbana mugende bombi ekiziiro mukigumire yingiza empewo teyazisenga ez'amaanyi tuyimukeko banaye tuyimukeko jangu mutuyimbire olwamala olwozigera leta microphone ebirowoozo by'amalu bayimbanga bano nga batunyumira nga basooka kuyima omukyule yensonga lwaki bakayimbira omutwe gumulumye ulira bayimbayimba eruddeyo ulira abayimbayimba ekibani kiwunduke ulira abayimbayimba eruddeyo banyabo ulira kawoka maloboza matabule ulira bakayimbira dramatas bayimba kale nosimbagiriza akatiko weerabireko mulira bwe tuyimba obugomba buvuga ngalabi nga ziseka bagenyi n'abalabi ng'engalo bakuba ng'enduulu zivuga nga basanyuka twabeereyo neyo gy'ola bw'otuwulira nga tuyimba nosonga sikulwanga weesubya bakayimbira drama actors bakayimbira twamulibwawo emitima gyonna twagala kimu kuyimba nakusanyusa nsi namugereka tunda bwe yagereka bw'atyo buli eyazaalibwa yamuwa ekimusaanira naffe ekitone kye yatuwa kya bbeeyi nnyo okukozesa omukka obuuka okusanyusa bw'otobaana mukka toya mmere n'olulimi lwekwata okwogera tosobola obanga siba oba mufu obufu wajjo
kakati laba omuka gwe yampa bwe nguzanyisa nyimbe bwe tubayimbira bwe tifo obulungi twagala mugenderere nnyo bwe tukola ng'era n'ogamba nti obuwala bwalaluka so ng'ekigenderwa kya ddwama kyanjawulo olw'amaloboozi-ggero ani ali ebikwatako ebiryola byaffe naffe abalenzi baddwama twazi ffenna tuyimbisa busandeikoyagala bakayimbira resolutions twali tutandika abaliwo mmozi mu kyoto ekyasooka twagamba Christmas eno buli kibiina kirina okuzannya twagamba this Christmas buli kibiina kirina okufuna wekizannyira tulina okusala amagezi tubayambe abagenda Denkwa buli kalungi kenina naye waitalumu mama nondekawo nze waitambale senantangila bannange nina essanyu lingi nnyo nakula ndaba Abe Mukiibi anzadde Lolwejo jajja on a serious note jagala nnyo okwebaza so mwami Abe Mukiibi Mumbejja ne organizers ab'ekyoto kino ekyoto kino badde nkitunuuliramu aba music club aba musicians badde balina bagiyita bati jam session but tubadde tulina ffe kitulaakinga ffe bannakatemba nga tulina kyetutalina ekitugatta naye mbadde ntudde wano nendabira ddala nga tulina jam session yaffe nga bannakatemba era eno ejja kutuyamba nnyo nakiraba ku mukutu
guno gwe mulundi gwange ogusoose. Nakiraba ku mukutu ogwaso last Thursday. Naye ng'awo nga tulina Mzee Kabuye Sembogga tugezaako okukola show ye. Naye ngezaako okulaba oba nnyinza okunyigiriza naye essaawa nezinema. Tuba tuli ku show, omwami Abbe n'alyoka omanye is a very good marketeer. N'akyogerera era ne mugamba lwaki tekiri ono olwaleero, lwaki tetukiteekayo na lwaleero, nga mpulira yanteekamu ekinyegenyege. Kati n'olwaleero mu programu badde nkirina nakiwandiise nga nkirina nina okumakinga sure nti nzijjawo. Sijja kumala biseera bingi nnyo. Ba artists baffe abajja abagenda okubika ekituli ekya art nga ffe tugizemu bwe tuti boogedde ebigambo bingi nnyo eba encouraging nga byonna biboogedde bituufu nnyo era njagala nnyo mu encouraging abalala bonna bali eyo bajje ku kyoto kino bajja kuyiga ebintu bingi nnyo kubanga amagezi agabadde wano gabadde mangi nnyo. Nange naalyagadde nnyo okubawaako background eyo tubonyeebonye mu art muno bannange ebiseera byaffe, but the only thing we had in it was passion. Twali tukyagala, and that is what we are lacking. Kati mu kiseera kino omwana ayagala kukola njagala kukola era kinnuma ngenda nendaba abantu ne bajja mu ofisi yange bali njagala omulimu nemedde okufuna omulimu njagala nfune awo bakasente ate nobamanyi titulina sente nyingi nyoze nti nfunemu ku sente awo mbeeko kyemba nkola kwegamba talina na kirowoozo kyakuba nti asiteyinga mu art naye kuba nti alina ekizibu kyakola ki kyayagala okumaliriza naye nalyoka agende mu maaso. So those are the people betulina kati mu generation yaffe. Ffe twaliwo naye ng'ekintu tukyagala ng'okyagala, that passion gye njagala nze okuteeka ku nti bannange mwagale ekintu kino because you can earn a living in it. I mean, abaana ffe tusomeseza abaana tukoze byonna nga tubikolera mu art eno. So n'olwekyo mwami Abbe yakyogeddeko wano nti tuleme kukitwala ng'ekintu ekya bulijjo. Let us take it ng'ekintu ddala ekijja okuggya obulamu bwaffe okututwala mu maaso nga tuli serious. Boogedde ku rehearsals bannange nga tukoze rehearsals ng'okola rehearsal omwami Kibuuka agambye nga tetuziika ebyo byonna bibadde boogera bibadde bituufu. So n'olwekyo njagala mubiwulirize ate mubitaking it serious. Neebaza nnyo abakulu abazze, mwebale nnyo mwami Joy Matovu kuba nakwagala nga nakwesiga twalina omukwano ne kufa agwaffe tegujja kufa gujja kunywera bunywezi tweyanzeeke kasogambye ali ku simu nendaba nga ne Eva ali ku simu kale nezo mwendi mukkirize tufune skiti yaffe essaawa ano. Skiti yaffe yegenda skiti eriredde bakama bange.